Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Sozi nkulamusizza n'abatuuliriza. Anti ogw'ebibozibozi tubadde tukyali ku gwa miti. Nange ne ŋŋaatu kati tuleetewo akalala nze nteesewo kano. Odde awo n'ojjukira ebintu bye wajja okola mbuto. Ne weebuuza n'ogamba oba kale kino ate kyajja kitya? Omanyi ab'e Masaka twali baakabi nnyo mwattu wadde batujerega. Ssebo twali baakabi. Mukimanyi edda nga buli nnyumba ebeeramu n'omupakasi awaka. Kaakati tetwabanga n'omupakasi ewaka. Omupakasi oyo baamuyitanga Mugabo. Kati Mugabo yali nga yazimba akayumba ka bisanja nga kaliraanye effumbiro lyaffe. Kaakati Mugabo oyo ng'era gy'akolera ebintu bye, gy'aliira, gy'afumbira, bwe bityo. Naye ebbanga ligenda liwera, ffe taata waffe teyabeerangawo nga akola saffaali ajja bwalumu. Naye nga taata ekiseera kyatuuka nga takyafumba, nga bwe bafumba bamuwa ku mmere naye nga taliira waffe mu ddiiro, ye aliira mu kayumba ke. Naye nga taata lw'aba akomyewo olwo nga yeefumbira. Kaakati ngenda okulaba atandise okusembera. Yali aliira mu kayumba ke, azze aliira ku lubalaza naye ng'ebyo byonna mujjukire abikola taata taliiwo. Ngenda okulaba atandise okuyingira mu nnyumba atuboggolera. Ate ffe twali balalu bulungi, liri eddalu nze sirimanyi na kumanya litwaliko. Ngenda okulaba atudde mu ntebe ya muzeeyi musajja. Jjukira ndi mu P4, nali mu myaka 10. Ne ŋŋamba ekintu kino kiggweerawa. Tandise okuwulira obujja, kasajja katandise okutuboggolera. Wabula muzeeyi bw'akomawo nga keddayo keewombeeka, kaliira eri mu kayumba kaako ne keefumbira. Ne ŋŋamba osaaga. Bannange oba kinaayitamu mu ddakiika mu nsonyiwo. Ko nze nja kukuyiiyiza, ate ffe twalina effujjo, twali balalu nnyo. Naye kwegga neewuunya omwoyo oyo, era muyita mwoyo w'amagezi gye yava. Kati lumu nga muyita olunna atandise ng'agituuliramu ddala entebe ya muzeeyi naddala nga taliiwo. Nga muyita nga mugamba nkubuulire ekiriwo nti ekiki. Ne mugabo wali owuliddeko nga bagamba nti tuli abantu. Agamba kati ffe jjukira we bazaala taata nga tweriraanye wa jjajja, ng'era twayitanga mu lusuku n'ogenda ewa jjajja n'ova ewa jjajja n'ojja ewaka. Ne mugamba nno nabadde wa jjajja naye nawulidde bakuteeseza, tugenda kukulya ku Lwakuna era nkuwagaabuwa kubanga oli mukwano gwange. Dduka oba nga toyagala kuliibwa. Nti ekiki? Nti nkubuulidde, ate ku olwo nali nasuze wa jjajja. Ne mugamba nawulidde ekiro nga bateesa gw'oddako tukulya Lwakuna. Mbabuulire bakwano, Mugabo yakwata enkumbi ye n'atambula n'agenda. Mugabo teyaddamu kulabika wadde omuwulirako naye ku kyalo ekiddako. Naye bannange ngenda nenzirawo ne ŋŋamba ekintu ekyo bannakirowooza ntya? Ate era nayamba kubanga singa saakikola bwe ntyo byandivuddemu birabika tebyandibadde birungi. Munnange nga Mugabo mugoba bwe ntyo mu kiboozi kye, ate nga nali mulimba naye nze nagaka kati omusajja ono mugobye atandise okutuula mu ntebe ya taata wange. Okitegeera? Mugabo n'agenda, tetwaddamu kumulabako wantu wonna wadde ku kyalo ekiddako muwulizaako. Kibozibozi kyange ekirala kiri wano. Tugenda mu biseera bya luwummula, abamu bajja kgenda bakozesebwa abantu, abalala tukozesa abantu, bwe bityo. Naye ekintu kino kijja wano nti
bw'obanga okozesa omuntu muwe, bw'obanga omuliisa kisinziira entegeragana gye muba mutegereganyeemu. Omuntu oyo gw'okozesa muwaalye emmeeme ye etereere, ne bw'oba obadde omusasula kisinziira ky'oba omukozesa. Sanyusa, kale oba tosanyusizza ng'abaana b'abantu be batasiima, kale kolera Katonda. Gw'okozesa muwaalye, muwe ali bw'oba olina ekyokulya muwe. Kati nze bwe namala okutuula P7 yange, ssenga wange baali Kampala, nampita nantumya ne ŋŋenda mu vvaaka ya P7. Ssenga wange baali babiri nga bakolera awo mu Kiyembe, ng'omu afumba kyenkya ku makya, amata, caayi mukalu, muwogo, magi, ebintu bwe bityo. Nakati nga ffe tubitambuza omwo mu Kiyembe omwo mwonna, naye nga tebatuwa kyakulya wabula obwo obuba busigaddesigaddemu obuwogoogo n'obunakati bwe tulya nga tumaze okutambuza ebintu ebyo. Kaakati nnyinawo sisita wange, ye yali yakulira Kampala, tugatta bataata baffe nga be b'Oluganda. Kati nga sisita wange ng'ate ye mukalukalu nnyo, nze munnaawe waabwe nkulidde eri Masaka mu kyalo, simanyiimu na kazungu nakamu, kyokka teebereza ntudde P7. N'amasomero g'omukyalo agamu mwana tetuli basonyiwa abamu. Mazima ddala n'ova mu kyalo nga tomanyiimu wadde n'akazungu n'akamu, kyokka otudde P7. Kati ono sisita bwe yayogeranga Oluzungu, nze nga ntya nga n'omutima gunkuba, kati nga ŋŋamba oba agambye eki, ebyo babitegeeza ki? Kati bwe yabanga anandyako emmere ng'ayogera mu Luzungu, ng'agirya n'agimalawo bwe obusigaddemu obukunkumuka ng'ayogera mu Luzungu nga mutunuulidde bwe nti. Bwe yamalangawo ng'ataŋŋamba nti ate bassenga bwe babuuza nti tumaze okulya, bagambe nti gye twalidde. N'ekyemisana bwe gwabanga, bwe zaaweranga emisana nga tutambuza akatogo k'amatooke n'ennyama, era nga bw'akola ng'agindyako bannange n'enkogga. Olwo nga ndya kawungeezi nga tuzzeeyo ewaka ku mmere ey'ewaka gye baafumbye. N'enkogga, jjukira mu kyalo ffe twalinga tweriira emmere n'etukkusa, ate nalinga neetya nga ndi musirise, oli nga njogerera Oluzungu nga ntyo muloopayo nti tampa emmere agindyako, kubanga no ffe tugenda okumaliriza. Olwo bassenga baba bawummuddemu nga bagenze eyo gye bawummulira, olwo ffe tubeerawo ffekka. Munnange ne tukola n'enkogga n'ensigaza omutwe. Naye bwe nagenda mmanyira ne ŋŋamba nedda. Kati n'enjiya pulaani, bwe nabalanga nti nsaavinzeeyo abantu 7, nga njija nga nsabayo kikopo ky'amata, amagi 2, muwogo, nakati waalingawo ekizimbe bakiyita Platinum House. Kati nga waggulu eri waliyo amadaala ng'osobola okutuulayo nga teryakulabye. Nga ŋŋenda nga ntuula nga nnywa nga ndya nga mmala nga ntwalayo essowaani. Wabula mu ssaawa y'okubanja ebyo nga mugamba oyo yanziruseeko, simanyi gye yagenze. N'ekyemisana era bwe kyatuukanga nga bwe nsaavingayo abantu nga 7, nga mbegesaayo essowaani yange, matooke n'ennyama, teekako buli kimu, nga ŋŋenda nga ntuula nga ndya nga nzikuta. Wamma nga nziramu amaanyi, eyali asigazza omutwe nga gwokka nga nziramu ng'ejja, okitegeera. Kati bagenda okulaba kisusse nga batandise okwemulugunya, naye gwe omuntu ng'oyo akuddukangako buli lunaku oba otufiiriza. Paka bwe baabinjijamu, kubanga n'okubyagala nali sikola ki, sibyagala. Naye kati teebereza ssenga baalinga bampa n'endya ddala sandikoze kintu ng'ekyo. Ate ne muganda wange era ekyo nayo kye yakolanga nga si kirungi, okweyagaliza ennyo mazima ddala tekiba kirungi. Munno muleke tokozesa butamanya bw'ate okole bw'otyo, okitegeera. Kati nze yayogeranga Luzungu n'andyako emmere esigaddewo yonna n'agirya nga talinaamu wadde akasonyi, n'agirya n'agimalawo. Ate naŋŋamba ogeze oyogere nti tewalidde. Bassenga bwe babuuza gamba twalidde, awo n'ayogerawo Oluzungu. Kyekyo ekiboozibozi kyange. Naye ng'abantu be mukozesa mubawe balye.